Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah, hallelujah. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Abba Father. Good morning, our Lord Jesus Christ. Good morning, saints of Christ. Hallelujah. This is morning breakfast. Woo! Onyishe Iyanu. You are the God of awesome wonders. I've tasted of your power. Yeah, yeah, yeah. Ooh, this is morning breakfast. Hallelujah. My eyes have seen, my ears have heard the wonders of your praise. Hallelujah. What do you see? Hey, twebaza Mukama, twebaza Katonda, twebaza Omwoyo Omutukuvu. Into breakfast ey'olwaleero tulina ne theme. What do you see? Kiki gwe ky'olaba? My eyes have seen the wonders of your praise. Onyishe. Ooh, this is morning breakfast. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Gwe kiki ky'olaba? Bukya walokoka mu lugendo luno olw'obulokozi. Biki by'oze ng'olaba? Wakiri funa ekitabo obiwandiike nti olunaku gundi nalaba kino, olunaku gundi nendaba kino, olunaku gundi nendaba kino. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. What do you see? Tugende mu Mako 8:24. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tuli mu Mark chapter 8 verse 24. Bible egamba, and he looked up and said, I see men like trees walking. Tugenda kugoba ekyo. Ajajajajajajajaja. Wulira omusajja ono yatunula waggulu n'agamba nti ndaba abasajja oba abantu. Mukama waffe yeebazibwe. Kansome ey'oluganda. N'atunula waggulu n'agamba nti ndaba abantu kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula. Ye yalaba abantu abafaanana emiti. Bantu bafaanana miti nga batambula. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. This is morning breakfast. Ekyova olaba nkubuuziza muganda wange, gwe biki by'olaba? Naawe olaba abantu abalinga emiti abatambula. Mukama Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Oli mu lugendo lwa bulokozi. Tukubuuza bannaye ani yenna afunye ku vision ng'ogamba oba ndabye nga ki? Ndabye ekintu nekiyitawo nentakitegeera oba kibadde kiki? Oli wano ogwa wano mu Mako 8:24. Gwe omu kwabo abalaba abantu abalinga emiti ng'emiti egitambula. Mukama tusaasire, tusonyiwe. Haleluya. Biki by'olaba? Biki by'olaba? Olaba abantu abalinga emiti egitambula muganda wange. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Luno olunyiruse ate nga lwa nnaku. Kubanga kyakabenje nnyo bw'okubeera mu lugendo luno olw'obulokozi naye nga gwe olaba bibyo, olaba birala. In fact olaba opposite we. Omuntu n'omuti bifaanaganirawa lwakuba nti omuti guyimiridde, omuntu naye abeera ayimiridde kati nga gutambula. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. This is morning breakfast. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa tuyambe. Taata tusaasire. Tulabye ebintu ebitategeerekeka. Tuli mu kitya kyekimu. Tulaba abantu nga balinga miti. Mukama tulaba n'okwolesebwa n'okubiikulirwa ne tutabitegeera nga mu butuufu tulinga ono omusajja eyalaba abantu abalinga emiti egitambula. Mukama tuzze olunaku olwaleero. Bayibuli egamba mu lunyiriri oluddako, then he put his hands on his eyes again and made him look up, and he was restored and saw everyone clearly. Katonda wange tusaba mu morning breakfast eno mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Taata leka okwate ku maaso gaffe. Omwoyo Omutukuvu leka ogula amaaso gaffe. Mukama ag'omwoyo
tulabire ddala nga tulaba very clearly kabaka w'abakabaka nga tulaba very clearly Katonda omulamu Katonda omwesigwa Mukama tulabye ebintu ne bitubuzaabuza ne tuva mu kwolesebwa nga Mukama tetulina kye tutegedde ne tuva mu kwolesebwa nga Mukama tetulina kye tutegedde yadde n'okunnyonnyola bye tulabye Mukama ate nga tugamba naye ndabye kino nentuuka wano nekibuzaabuza nga kino Mukama taata tuyambe amakyago olwaleero ogula amaaso gaffe Mukama ogula amaaso gaffe kabaka w'abakabaka nga we wakoma ku musajja ono Mukama eyatunula waggulu n'alaba abantu abalinga emiti egitambula naye n'omukomako n'omukono gwo Mukama n'atunula waggulu n'alaba bulungi kati n'alabira ddala abantu bennyini so si miti Mukama tuyambe yamba Mukama omukyalo oyo abadde afuna okwolesebwa n'okubikkulirwa naye nga tabitegeera ye ng'alaba emiti egiringa abantu oba abantu abalinga emiti yamba Mukama omwami oyo abadde alaba abantu nga balinga miti Mukama tuyambe ogula amaaso gaffe ag'omwoyo muganda ge this is morning breakfast saba ogambe Mukama nzigula amaaso gange ag'omwoyo bye mbadde ndaba Mukama bukyandokoka Katonda nge nzaalaba embwa nga zinzirusa nzaalaba nga bantematema nzaalaba nga ndi mu bibira noonya ekuba ery'okufuluma sifuluma Mukama omubi abadde yazingako ensi yange ey'omwoyo Mukama taata saasira nsonyiwa kabaka w'abakabaka naye ngwa mu maaso go muganda nge nsaba naawe eyo gy'oli saba kubanga nze simanyi biki by'obadde olaba Mukama waffe yeebazibwa abooluganda hallelujah. This is morning breakfast ey'olunaku olwaleero yeewuunyisa esisa ate yeewuunyisa Mukama waffe yeebazibwa bayibuli egambye etya Maako 8:24 and he looked up and said I see men like trees walking n'atunula waggulu n'agamba nti ndaba abantu kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula Mukama waffe yeebazibwe oyinza okulaba ekintu ekyefaananiriza ekyo ky'osabira n'okivaamu n'ogamba bannange nasabidde embaga naye nalabye omwami nalabye ex-boyfriend nalabye simanyi eyali taata w'omwana wange ng'essaawa zino temuli wamu n'ogamba munaye namulabye nga nkuba embaga Mukama waffe yeebazibwa abooluganda musonyiwemuko haleluya. sorry haleluya n'olaba ekintu ekyefaananiriza ekyo ky'obadde osabira Mukama waffe yeebazibwe topapa ddamu ogambe Mukama omwoyo omutukuvu gula amaaso gange nkirabe bulungi nkirabire ddala bulungi nti Mukama waffe yeebazibwa abooluganda omusajja wuno Yesu yamukomako n'agamba nti tunula waggulu omusajja n'atunula waggulu n'agamba nti munnaye nze ndaba abantu abalinga emiti egitambula emiti gyennyini Yesu n'agamba otyo n'amukomako n'amusabira n'agamba kati tunula waggulu era bayibuli egamba mu Lunyolo 2:5 n'agamba nti kati wano ndaba baganda bange wandibanga oli eyo mu butuufu ng'olaba ekintu ekyefaananiriza ekyo ky'obadde osabira naye naawe n'ogamba ndi ng'alabye omanyi nasabidde kino nentunula ndinga eyalabye ndinga ataalabye ng'omanya ng'oddayo mu maaso ga Mukama ng'ogamba Mukama nzigula. You have to see clearly. The vision, it has to be clearly and you have to understand it. Si lwa magezi go but by the wisdom of Holy Spirit, the understanding of Holy Spirit. Olina okufuna okwolesebwa okutegeere bulungi nga kuli clearly. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda bangi bagwa wano mu Maako 8:24 nti nze nalabye abantu abalinga emiti abatambula. Mukama waffe yeebazibwe
n'olaba ekintu mukama n'akubiikulirwa ekikwatagana ku family ekikwatagana oh my god mukama waffe yeebazibwe abalala njogera n'abanabbi muliko obunabbi naye lwakuba nti otunula ekintu n'okiraba ng'abantu abalinga emiti abatambula n'ogamba anyinza okulagula ebyobulimba mukama waffe yeebazibwe so weetaaga mukama akuggula amaaso olabe bulungi kubanga singa togulwa maaso ga mwoyo n'olaba bulungi ekyo ekirabo eky'obunabbi kiba kifudde kubanga onoolagula ki onoolagula abantu abalinga emiti gwe byolaba era onootuukanga ku bantu oba kuggwe kennyini obulamu kubanga oli nabbi wa bulamu bwo otandika ogamba mukama ye neerabyeko ki nalabye ng'abasajja babiri banteekako empeta kati mu butuufu obuzaabuzibwe onoolagula abasajja babiri bonna will you decree and declare all the two men to come unto you? It is impossible, so you have to see clearly. mukama waffe yeebazibwe tugenda kweyongera ne theme eno yonna eno wiiki what do you see this is morning breakfast wano sisuukawo what do you see ekibuuzo kiri mu ddiiro gwalina okweddamu in fact what do you see kiki kyolaba ayagala okulokoka teeka emikono mu kifuba gamba katonda omulamu katonda omwesigwa tukwebaza for this morning breakfast taata tujja mu maaso go tusaba otusasire otusonyiwe tulabye mukama abantu abalinga emiti abatambula taata tuyambe tusasire otusonyiwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi naye nzijja mu maaso go nga nzikiriza n'omutima gwange nze yatula amannya go gaddemu nate n'omulundi ogwokubiri mukama nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose era nkusaba mu linnya lya Yesu gy'amannya gange mu kitabo eky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu kuva na leero nzijuza omwoyo omutukuvu ampanguze mu lugendo luno olw'obulokozi mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi mutusabidde ffenna tugambe nti amen and amen. Hallelujah. Shalom, shalom.